Bobi Wine kyerabidde kyenakugamba ti ekibiina kya Bobi Wine si kikye. Nabaga Bobi Wine yatuulaawo mu muti wali nanga nti waliwo abaagala okunkozesa muganda we najjaawo Nyanza awo nanga nti tugende wa Museveni. Their first initiative was to see Museveni. Ne batubulokinga okulaba Museveni netegeera bamaanyi nabagaa nti radio bwebasooka okukwatako n'agaana ne bamutta. Baali banoonya omuntu alina mobilization skills naye nga tasobola kuwangula bwa president. Ate wa bebikulu najja awo yatuulaawo bebikulu ne mugamba gwe kitaawo veterinary politician Museveni twali tuva Jinja najja nakulaba mu ddwaliro nga bakubye amasasi n'akuba ne ssente ne biru yagisasula tuyina kiwatule waffe tubigenda tuyingira mu ebyo. Kakati Bobi Wine bamuwa assignment kubanoonyeza babaka ba parliament ng'ababaka abo bayina baabano ba mafiya bali mu 8 naye nga Museveni tabafuga ne bamuwa ekibiina kuba Bobi Wine yajja talina kibiina okiraba nga wa slogan people power yalirese ba independence abatalina ekibafuna mu parliament naye yandibadde tabafunamu banne bamuwa ekibiina basooka kukwata gundi balamu n'aligisiringa ekibiina kya Bobi Wine ekya people power slogan n'agiregistaringa nga bwe kye bamwagalamu abeere naki ne political party kati bamala omufunya political party bamuwa $5 billion nadduka nazo. Ani yasimuwa $5 yabamanyi bolansi bamanyi nakugambye and I can repeat it 100 times when Museveni realized that NUP is supported by a group of easy people who fear their retirement security. Nti bwe bataddemu ssente yabasigning yabawandiisa handwritten apologies handwritten siza typewriter siza computer. This is why kyembagamba nti noono munnange abaana bano ababiri abasokolera abatta abantu 1500 ebweru fayiro ne bazikuweka abazungu baziina nekwembasa kwezi ono yakolagana ne Mulani nattanga abantu polobulemu yaabwe naawo. How are we going to be secure nga gavumenti evudde mu buyinza kuba baali balowooza kabasokoola abantu bafune ssente omu kubafuuka pulezidenti is now clear nkikubye tewali agenda kulonda muntu asokola abantu kuba pulezidenti. Uganda tugifuula lufula kakati bakitegedde bakuba mukozi n'abalema muwoozi wadde teyafuuse naye 230 omuwona ajja kujja why asinzidde kati luli yali talina bwava kusinziira kakati ayogera nga by the time we will take a power those he has worked with has groomed muwozi bagambye nabadde mbalaba ti olwatuse ku bwamekamanda yagobeddewo abantu 16 nabagambye nti nabbanja si yadda kuluu nabagambye nti abazungu bakyonoonye Bobi Wine akyonoonye nabagambye nti abazungu kubanga si government policy waliwo ekitongole kya bwannakyewa ekyasabye gavumenti ya Bungereza nekigamba kitya nti bamukwate because mwekyemutamanyi nti ebibiina ebyo nabyo biyimirirawo ku badonors waliwo ababicontributing. The more they make a noise, the more money they get. Yes, era kati nenda okusanga ngaffe ng'ekibiina bakunoonya bawe interview ne bakufunamu money. Kati ebiseera ebisinga obungi mbagamba I have no time. Batira okukubira nnyo waliwo omuzungu ajano n'atanoonya naye nze mba manyi nti nabo banoonya ki sente. Kakati what is happening nti amungi bamulemeddwa tebapulanize bulungi nekugamba nti amabaati abagatwala bonna baligambye bagakomyewo kuba amabaati tegalina types nti waliwo amabaati ababba gano gaali gano ababba gano gaali gano oba nti bwe tugenze mu kkooti ne tubavunaana waliwo ayinza okubulira kkooti kakati
Kasajja yaga nti yekasanga mu lujjanga empewo egaleese gajjira mu mpewo ne bagigajja. Yes. Waliwo ne yakateeka ku nnyumba ye naki. So if it is a trial, a judge asobola okugaa nti who are the authors? Nze munnange nange nawulira buwulizi nti bannange bafuna amabaati. Samanya source, samanya originality, samanya purpose. Singa kye baakoze e Bungereza ne bazaliwinga kwabo. But what commonality does Omonje have? Na bano bannandusi ne bali bekkalamu eki. Ono weebukeddeya. Speaker bayagadde kukola mannya. Ne kibalema. Kyabalemye. Yes, kyabalemye. Two, Bobi Wine n'akyonoona. Ate yakyonoonya ate. Bobi Wine yagaye nti temugaa nti tteeka ly'abasiyazi limuleetedde obuzibu. Nze kennyini mu kibiina kyange nze mba tegenda nga njogera mu bibiina tugenda nakwata abalala nakutte ne ku maaso. Ng'ate Ninga Bobi Wine yabwedde. Why? Muyinza njogera mu bugero. N'abagambye nti bwe muziika omuntu ne muddayo mu kabbuli nga taliimu. A suspected cannibal in the village. Naga nti bannange abasisisi baabamulidde. Omusajja agenze mu ggulu. Omanyira yamulidde. Exactly. Kakati Bobi Wine abadde aliko obuswero obumwetoololirako. Nti is a friend, is a supporter of his uses money from homosexuals. We were arguing that this woman has been targeted because she presided over parliament when they are debating the homosexual bill. Bobi Wine yaga nti tekiriiyo. Nze kennyini. Why do you defend homosexuals? Yeewaddeko obujulizi. Yagambye nti ffe tubadde tubikola. Ffe tubadde yesterday namulabye mu mawulire awo. Ffe tubadde tubikola, ffe tubadde tumubeereza ng'abantu tujja kujja n'abalala. Kati let me analyze for you obutabalaba Bobi Wine. One, Bobi Wine wavuma dda mukoozi nti ekitamiivu kiwaddanga. Kitabani kye ekitamiivu kiwaddanga. Waddanga gomanyi kyekitegeeza? Nze manyi omuntu aba anywedde omwenge n'abulamu akategeera. Waddanga envunzo ziba zaamulya. Waddanga nga talina waasula. Waddanga nga talina mwenge gwagaana. Gwonna agunywa amalwa biki byonna. Kakati the moment the person you abused as Waddanga is now Wame Kamanda. Mdumizi w'eggye lya UPDF. Do you believe that Wame Kamanda can allow you to, even if you win an election, which is not possible, to be his commander in chief? Si kyangu. Yes. Bwe baba bakola ebintu waliwo abakazi abo abakulu obalaba. Omukazi omukulu nga ayina bawalabe n'akusanga mu kkubo nga mirundi ayinza okugaana okukwata mu ngalo. Aga nti saalikwatiramu omuko. Ayinza okuba omuko sijja mumukwata mu ngalo. Ogenda okulaba ng'akola mutabani oli otya nga tewali yali akimugambye mbawalabe. Naye yeekengera nti nyinza okukwata muki omuko mu ngalo. Kakati bano tebakiina. Kakati now from Muhoozi, the Wame Kamanda, do you move to the speaker? Speaker ayina ebintu ebi. African politics rotates around this initiative. Bwe kibanga kweyagala okugyayo speaker, abawagizi be bayinza okuwa akalulu. Tebasobola kuwa kalulu. Kyova olaba nti abantu abagezi bakola bwe bati. Bwe muba mugenze mu kalulu nga mirundi awangudde akalulu, omusajja omugezi akyalinginga mirundi si yajja. Wabeerawo voota. Yajja n'awaaba. Abaagaliza ekitundu emirembe. Naye bw'ojjayo omuntu waabwe ate bwe bakomawo gwe tebakuweerako ddala bawa namba 3. Kati kyova abalonzi bajja ne bawaaba emisango. Yes. Bw'ojjayo omuntu waabwe bw'omugjayo abooli tebakuwa. Kakati bawaata waabi. Embwa 3 kasita 2 zeesindika ku ggumba ate esindise yeezirya. Ziri zeesindika ne zirwanagana eno n'erikwata n'erigenda nalyo. Kakati gwe African politics rotesa ng'olowooza Bobi Wine
omukyalo oyo n'avaayo oba owa sipiika ne bumuvaako kani wini ne Bukedde Bukedde ajava oyinza obutawangulayo yes kubanga omuntu waabwe wamuyisa bubi yes kakati ekyokusatu Bobi Wine nakugambye nti Bobi Wine believes ebizibu bye ebiri mu parliament n'agamba gundi ne bamugaana n'agamba Mpuuga ne bamugaana yalowooza sipiika yamulwanyisa ku kya commissioner ebyo anti problems eziriwa eziri mu parliament ku kya commissioner kino kyateekamu zaake Mpuuga yalwana naye nnyo nakola kyonna ekisoboka n'aleeta ani kakati ye ate ne bamulemezaawo status oli sipiika lyamuwadde n'emmotoka asigaza status ye kakati Bobi Wine alowooza sipiika yamulwanyisa no sipiika yadda mu bigere bya Kadaga when you are MPs you become the children of the speaker irrespective of where you are coming from in fact mawanga agamu bakulonda kuba speaker ekifo ekyo mu constituency okivaamu ne balonda omulala speaker must be neutral kati wane ewaffe speaker alina okumupractice okulaga nti ali neutral kano gyosanga nti Amonge yali generous singa yabadde mulala Amonge yatuliza parliament yatuliza banganda abo abali stubborn bagundi ono wenakase yaliwanisa omukono yes do you have the moral authority to preside over the August House whatever yabyogera ekitegeeza parliament agina mu ngalo kati tu bwe Bobi Wine bwogandi gwagobye sipiika n'akulemerako oba ne baleeta vote of confidence mu sipiika waabwe abannuupu ne bawagira sipiika you have lost control of your MPs kubanga sipiika ono Amongo alina obusobozi n'aba opposition okumuwagira ne bw'oba oleese ekiteeso anti ye atendinga ku bizibu byabwe sipiika alina ssente nyingi naye omuntu ali selfish tazikozesa kati kirabika ye sida ya jesa agikozesa yesale azikozesa ne ziggwawo goloza sale lwaki muganda we tamubuuza nti ezo yonona Kadaga yali tazirina ssente ezo yayinza okuba yali conservative nga tazigaba ne ziddayo waliwo omuntu ayinza okubeera nazinazizaayo naye onaazita anti buli omu ayigira ku ki ku munne nti akoze ebintu ebipopularizinga parliament nti n'agamba emisolo ngi mande mulina okuddala nemukolamu to popularize parliament naye ekola ki weeri si be basekandi abatunulanga obutunuzi executive ekitegeeza nti he wants to be better than Kadaga and is emulating Kadaga aziki Kadaga yalwana ne Bassekikubo kale Kadaga yali atula kuseke neke yayinalema naye kakati naye bwe bakkiri baga nti babagobe yakkiriza ate mu parliament bafuuka baana be n'abafunye we batuula no man is land and the court upheld it ti omuntu si wa kibiina w'abantu abamulonda ekibiina nekimuggyemu obwesige kakati ekyokusatu Bobi Wine kyerabidde kyenakugamba ti ekibiina kya Bobi Wine si kikye nabagamba Bobi Wine yatuulaawo mu muti wali nanga nti waliwo abaagala okunkozesa muganda we najjaawo Nyanza awo nanga nti tugende wa Museveni their first initiative was to see Museveni ne batubulokinga okulaba Museveni netegeera bamaanyi nabagaa nti radio bwebasooka okukwatako n'agaana ne bamutta baali banoonya omuntu alina mobilization skills naye nga tasobola kuwangula bwa president kati Bobby nga alesa amaanyi mangi ate wa bebikulu awo yatuulaawo bebikulu ne mugamba gwe kitaawo veteran politician Museveni twali tubajinja najja nakulaba mu ddwaliro nga bakubye amasasi nakuwa ne ssente ne biru yagisasula tuyina kiwatule waffe tubigenda tuyingira mu ebyo kakati Bobi Wine bamuwa assignment kubanoonyeza babaka ba parliament ng'ababaka abo bayina baabano ba mafiya bali mu 8 naye nga Museveni tabafuga ne bamuwa ekibiina kuba Bobi Wine yajja talina kibiina
okiraba nga wa slogan people power yali yesaba independence abatalina ekyo bafuna mu parliament naye yandibadde tabafunamu banne bamuwa ekibiina basooka kukwata gundi balamu n'aligisiringa ekibiina kya Bobi Wine ekya people power slogan n'agiregistaringa nga bwe kye bamwagalamu abeere naki ne political party kati bamala omufunira political party bamuwa bilioni 5 nadduka nazo ani yasimuwa 5 yabamanyi bolansi bamanyi nakugambye and I can repeat it 100 times when Museveni realized that Nup is supported by a group of easy people who fear their retirement security. Nti bwe bataddemu sente yabasigning yabawandisa handwritten apologies handwritten siza typewriter siza computer. This is why kyembagamba nti noono munnange abaana bano ababiri abasokolera abatta abantu 4,500 ebweru fayiro ne bazikuweka abazungu baziina nekwembasa kwezi ono yakolagana ne mulani nattanga abantu polobulemu yaabwe naawo how are we going to be secure nga gavumenti evudde mu buyinza kuba baali balowooza kabasokoola abantu bafune sente omu kubafuuke president is now clear nkikubye tewali agenda kulonda muntu asokola abantu kuba president tekisoboka Uganda tugifuula lufula kakati bakitegedde bakuba mukozi n'abalema muwozi wadde teyafuuse nebbiri asatu mugumuto muwona ajja kujja why asinzidde kati luli yali talina bwava kusinziira kakati yayogera nga by the time we will take a power those he has worked with has groomed muwozi bagambye nabadde mbalaba ti olwatuse ku bwami kamanda yagobeddewo abantu 1,600 ng'abalanga ki nayogeza abalimu omusaala babatutte mu reserve force tayagala kukola nabo is building ekiki azimba kiki kati his own base yes kakati nabano kyekyabatawaanya ti abantu abasinga obungi mu Uganda balina travel ban ziba n'abeerawo olina okubeera ne gavumenti etasobola kukuwaayo Kabuga yabeera e Rwanda nga gavumenti ya Rwanda emunoonya e Kenya yalemerawo paka muyinga avuddeko nalyoka ddayo yes waliwo abantu betukuga Obote yabeera e Zambia nekiruba najja ne bamuleka buwaayi was registered as a visitor of the Zambian government. Tosobola kumalaga mu Zambia. Ne Mengistu bwali e Zimbabwe. Kati obala bano bagenda kulaga luddawa. Kati abasajja kye bava bakwata sente zaabwe. Ne balaga Bobi Wine ne bamuwa ekibiina abalete be mu peace. Yes. Kakati Bobi Wine what he doesn't know. Tiba bwe bamukola. Butagenda mu parliament kukifuga. Nibagamba asigale ebweru. Yes. N'abenganda zitebayingira. Ngaba abakuba bonna. Muganda we egomba yagwa. Muwala. Mwanyina muganda we mu Kampala yagwa. Bobi ntayina muntu n'omu. Kakati the strategy was Bobi Wine nga tayiseemu gundi osobola muwa sente nkunyingi gwelaba Mwada ayogera Mwada wamaanyi mu parliament Mwada yali tudde ne Bobi Wine namugamba nti emyaka eki 5 times 12 emyezi 6 times oba bilioni 4 ziba meka nibazikuwerawo afuluma naye etikiti ya Nuupu baali bagulangule Mwada yagigula milioni 3.5 ate izalizize aleme kuvaamu bamutta Mwada n'avaamu nalekera Bobi Wine bamwasa omutwe maafiya ogizanyisa bebamuwa sente nabagamba nti aba Nuupu ne bwobabuuza bonna buli bwa Nuupu nomination fee yasasula half yavaawa mwenaleero muba mafia muba mafia kakati what does it mean
kitegeeza tibamulobera okugenda wa mu parliament. Tosobola obanga abakazi batutabukako nga tuli nabo mu Uganda, gwali ebweru e London tasobola kulinnya nnyonyi nojja kwatya musajja mu nju. Kyobola muganda aga nti bw'oyagala amuka omusibe n'omukono osimba waliviira mu kkomera jakuwalane. Era agasajja g'omukyalo bw'obanga waleka omukazi mu kyalo ng'oli Kampala eno yakuwerekera naggala n'oluggi nti okozeeyo ogenze okyuka mu kkubo n'okomawo n'oswama agenze nti agenze nze muwerekedde nako. Yes, kakati ogwo okujjako kakati kyenkubuulira Bobi Wine should not blame the speaker. No, you cannot control your party when you are not in the parliament. Like a marriage have been told. Besigye failed to go to parliament FDC collapse. Kubanga bali bwe batuuka eri beetunuliramu nga baki luku ataniso abasajja bali aba Senninde yabebera mukazi we mubaka wa parliament nga tavaawo. Tojogera nti Senninde yagamba ti mukazi we bamuwasizza. Senninde n'agamba nti munnange nengera butiiti bwokka nga anaaba. Abakazi bwe bayimba abaganda baaba tokyagiraba oligirengera naaba enjala kodidi tokyagiraba oligirengera njiwayo enjala kodidi. Ninde yagamba nti nze nengera butiiti nga anaaba sikyamulabako. Omukazi oyo mugezi yayita ababukedde ne bamusanga nga ali ku katandale. Simanyi sitaani yayingidde mu mwami wange banna nze sinnafumbirwako nakamu banna nze ndi wano nkola mirimu naye waayi ndi mu palamenti ye tesobola kukola ki tosobola kuviira mukazi wa palamenti tosobola munnabyabufuzi yenna anti omukazi tosobola kuviira bagenda kunoonyereza ku ssente z'ekkalamuki ennaku ezi ogirinnya bbaasi obubano nobanga nti gwe odimaana awuti kuba abasajja bano bonna tebakola ki bo tebatambuliramu nowa n'omwembalasinga ekitegeeza obuba nokola ki noyitawo. Kakati obanga abakazi marriages zifa nga n'abakazi bwe baliwo n'abasajja how could Bobi Wine control party nga taliimu? Kiba kizibu bannange, kiba kizibu. Besigye kyamulema, Bobi Wine kimulemye, Ben Kiwanuka kyamulema. Yes, Ben kyamulema. Kyobula Museveni mugezi. Abakulembeze bonna mu mwanga gwonna babeera bemupi to sit in parliament. Museveni ye parliament agijjamu nti ekyasooka NRM baali bagizimba yali sipiika. Kakati olwokuba yali tasobola kukola mirimu gye Kigongo n'abeera ki but abamukolera gundi CA bamuteramu State of National Address and budgetary day n'atuulamu naye kakati n'okubakubiriza tolaba bwajjanga balonda n'atuulamu. You cannot be isolated from parliament. Kakati ye president ebyo abiina naye ono lwaki tebaba bateremu ka provision nti avuganyiza kuba president onoobeerangako mu owokubiri oba owokusatu onoobeerangako andi mu constitution tekirimu bakiteekemu. Nze kye nabagamba ti one bwe twali twakatandika ndowooza gwe tokyakijjukira president yasookanga okulondebwa ne tuddako ababaka ba parliament tuddako bakansalars. Why? To enable you abantu bayinza okuma obubaka bwa parliament nga bakwagala obeerewa ku district nga kansala. Kasolo yali kansala kati bw'olimu ekya parliament n'ogenda n'ovuganya ku kiri nga bw'olaba ku bino BLC nti omuntu wayinzanga okuba neweesimba kuba chairman naye nga bo bamanyi gwe oli w'amawulire ekyamawulire bakikuwa naye byekyamene bino ebisooka byonna tebakuwa bo eyimu yaabwe egamba nti oli luddawa oli w'amawulire era kibagala okuwa. Kakati bano bakijjawo ne Kenya bwe kiri. Kenya luli president wa Kenya ng'alina constituency afutero tibali akuvuganya semwogerere mu kinaana yeesimba ku bwemupino bwa president kibula yagenda mu parliament oba tenaamujereka. I'm not like my brother semwogerere.
who wants to be a Saza chief and a Gombola chief. Nobody again to get a question, Mandaka, Tiagenda Lango, Taylor. No one to accuse a question before Bibidi. We're not question about Antibachi Jawo, the woman Okurunda Museveni, I influencing Okurondo Kudako. Gamazo Itamu. But never got to loan the Gumu. Katichikireza gundi obuzibu. Bobi Wine ateka tibayinza okumusalira amagezi. Nkunyingi ayinza okulemeramu. Mu constituency. Irajja kulemeramu kubanga Bobi Wine ajja kuba president. Yes. Nkunyingi ajja kulemeramu. Yes. Kyovolaba nti bano basegirinya nakugenda goloza. Towulyanga ko muntu gobawozesa ina abusensiya bangi nyo babawozesa nga tebaliwo ono omukazi basalira n'emisango walabye omukazi gwe batutte mu kooti ngali ku kitanda ono wakatanga bali joint echarged naye Sawanya ntasobola kubeera musango nga Segeni yali represented ne lawyer we kisoboka. These people are buying time. Nti Namboze yasinga bakaluba mu kooti Bakaluba na appealing up to the Supreme Court n'alemera mu Parliament. Yavaayo wabula emyaka ebiri. Kakati tactics ez'okudireyinga. Kakati bano tebagala basegirinya bawozesebwe. Tebagala bave before. A vacancy creates room for Bobi Wine okuyitamu. Ajje mu parliament abere leader of opposition. Era kyokola n'enyanzi bamuganda bategeera ndi nyanzi kutuyize give away kutuyize brother n'ayingirawo parliament baleeta ebizibu. Kakati ekyo si mukazi is a strategy by those people. Your strategy ya government okulemesa Bobi Wine mu parliament. Nkugambye nti omukwano gwo ayinza okufunira omuwala owokuwasa n'omuwasa. Does he become a regular visitor to your home? Ne yabadde best man ow'embaga bw'amala ennaku nga ajja mbaga ayagala kwana mukamunne emikolo gyawedde. Kakati loolo ya Bobi Wine yali kuleeta ababaka ba Parliament. Ate mwali mu Parliament mwali alondeko kimu ayingire Parliament abeere leader of opposition oba president yabukoleki. Kati nga tumaliza mu kulutamale olowooza kino kisuulawo ekibiina kya Nuupu? Anti ye solo proprietor kyekiyamba banne ti one Bobi Wine yagambye kiki abadde atambula ne Edi Mutu abadde atambula nani yagambye ye yennyini yagambye abazungu okusiba ki okuteekako sanction n'abalala era bajja banne bo tebakiyingiddeemu kubanga gweolina okumanya nti president nga nze bwe mbaga nti buli yakwata ku mabaati. Kakati gwe Bobi Wine bw'ogaa nti gwe abajjeeyo bojjayo bali bameka constituency zabo n'ofunamu akalulu tojja kufunamu ate nga bonna tubeetaaga. Anti gwe bw'oba onoonya akalulu otegeera kyennabaga nti bannaye mwetegereze eketerera y'abasodokisi yayiiya nnyo alibeera faaza awasa alibeera bisopo tawasa naye nga wogambira nti ndibeera bisopo tiwali vakanti ya bisopo. Yes. Kakati bano bannange gwe basokolera enda baali bamanyi nti bijja kuvaayo bebattira president ambitions bo baali banoonya ssente z'akalulu nga so omukyogiri ayitwano nalowooza mbuze bajja kuntiisatiisa bajja kukola ki ajja kuŋŋamba ampita ekyanga situliko mbwajja kunjooga nja kufa bampadde gusokola kubona mugweddalu kkiriza obwa pulezidenti bwakuvaako bukuyise kanoko ekiseera kyonna n'olutwe lwako kaddeyo mubaka bwa palamenti kabba obululu. Yes. Waliwo ebintu byokola nebikufiiriza ki ekirala waliwo okyolina okwekuuma. Baatugamba
nti wango yagende bwamukubano gwe naali embuzi ekiro bwamala ogirya kirunamu omusaayi bwazuuka ekiro naga naye embuzi yo ginuunamu gino naye kumakya bagenda kukambaani eyadduka kiro teyalinda naye ono nemuddira bannanga eddogo likola omusajja talina kyabuliddwa mu nsi nga buli kimu kyonna okirina wali mwavu abaana bonna balabako kano kajjo kano kolumu nga kaladisi okoze amawoteeri ag'ensi yonna era nosokoola bannanga eddogo likola abaana bano nakibakola ku neereegamu bonga balowooza mbu bajaga senda 2 billion jangu wakalugiri nga ntulika ate baali basiru singa baŋŋamba nti tumuwadde obwa minisita you would negotiate tiwai balina ekinene kyebakozeeyo mbalina kuntuka omuntu mwanda we yazenga lugosi ejoogo lyania ku bantu how can this man from Zana defeat me where were you sleeping when you were Getman in London akwata batoon yali Getman in London ania ku bantu atunyalako that's why I have resisted kano kakulya mu refugee camp n'oluferwako n'otunda abantu okumanya akasajja ako kajoozi nekaleeta ne mulamu wako Yudana nekagoba Lukwago kyebakola Lukwago n'akulo naye oba akulo lwakitafa akulo would die would poison herself because if akulo does not die in natural death we shall put akulo in a tractor tire tumuwokeremu katonda wange gomanyi kyakola Lukwago oyo Lukwago oyo omusajja oyo alina omutima mugumu singa bakikola nze akakasajja kagula katembanzi singa wakajiji wali omuntu n'omu Lukwago bamukwata akatabo kange mwekali omunjana kakusomera ne bagamba nti dola $60,000 aba National Drug Authority bazibanja gavumenti bagiteekera eddagala nga buppi nga bagenda kuzibba kakati Lukwago nayagala azisasule nebamuliza fake account yes nebefuula abaze nakano kannabuleegi kano akalina obugulu obukalinga gundi akakazi kabonyabonya ensi nga covid taliiyo naye bali bweru bawoza nikoliko akatwe endwadde katambula nazo ziri mu nnika zaako kagula ejjiiki okuba nenakakuba nenkayingizaamu ate bambi akakazi ako bakabba kalina omulimu gw'amaanyi niyamuzaala kizunza lutwe niyamuzaala kizunza lutwe lekaleeta ne mulamu waako Museveni n'agamba omuwala where are you going? I want to reach the genda naye yennyini omanyi kaali kaavu nnyo kaali kanaku nnyo nga bakaganya okuwasa ewaabwe w'omuwala oyo kakati nekamuliisa nekamuzimbire byonna tujja bituma tekalina bwe kawonera naye nkubulye Lukwago akulo talina gwawonera akulo mufu akulo Museveni yali mwadde omulimu ebweru bwambasa nenakalema bajja bayolye wano babattirewo nakano kalina genda noluferakolinga olugosi lw'embizi kakati nga tebakwata Lukwago kumakya Lukwago webamukwata ngaakula amutwala ekireka naye akulo singa yankwatako akulo singa akulo yankwatako singa mulala alirangu naye lwolwekyo abakazi bonna balangu basyabuziza abaana nakano kannabuleegi kalamu nakulo naye mulamu nakulo nakano kannabuleegi nekakalangirira endwadde ezitaliyo ngenda bakubira akatambi nga bawoze heeri oli kizunza lutwe kakizunza ania ku bantu oniakwani ku mandwa emandwa emubye nemugirawo eddala emandwa emanyi oba oli muko oba toli muko emandwa olumba muzukulu waayo mufumudde mu ttako kakani nkubuulira nti nga oyo akwata Lukwago ng'amuteeka mu kkomera nga nkubira Kayihura esimu nga mugaa Kayihura is against the law. A permanent secretary cannot be arrested to make a statement. Lukwago has been taken to Kireka. Kayihura intervened. My daughter akulo Museveni you know what akulo tuyike mu luguudo ayolebwe
nakano tuyike mu luguudo n'entweyako n'ono omuwala bayolebwe tekatta bantu ko katta bameka kango ba 214 ne kasokoola bameka akantu kakwatu eshinu tulabe ono bwadduka jajja kudukira mu helikopta ne kalubindize gagati gayigula alagira nga bamutasanga mwenda bwe bayodde kusa naye akola singa yakwata kunzi oba akakasajja singa kalza kangulira abatemu ewakajiji siwe singa ewakajiji tewali yadde enkoko etakula nga wameze setaba nga waliwo ebinaabirawo nga nkimazeewo nakwezi nga wakajiji singa kanzitaako n'olutwe nakwezi ntoka byaladunga nenkuba tetonye ewakajiji tewali badde muntu singa bayitawo buyisi nga abantu bayitawo badduka misambo egyo egirimu eginaaba nenkanagako olutwe olwo obutemu bwekayina kakati Lukwago akwata ku munyolo gw'emmotoka ye n'abuuza ddereeva we nti emmotoka wagyozezza namugaa nti ate nagyozezza ti okuva lwetwalize nange bankutte nange evadde munda Lukwago okuva ekireka okutuuka emulago akuno mubiteekeko bacwi akulo akulo omusajja olwatuuka mu ofiisi omusajja bwatuuka mu ofiisi ye nga tagwa mu ntebe sekitale we nga ali wiiki nga tabulaka nga Lukwago afuuka ddaaka nga bwolaba yunifoomu eyo very quickly nga sekitale wa Lukwago akuba ekireka you people what have you done to my boss you think he's still alive yali badde yadduka dda yali badde yadduka dda teyalirinze kakati wulira nga balasinga Lukwago mu ddwaliro bagenda omukebera ng'obusagwa obutwa babujja mu musata guli Kongo tuyitibwa Honorine Gomandi Kigali ng'omutima gutandise okugera okukendeera afuuse enziro yennyini yes Lukwago nga bamulasingawa Rwanda ekigali abaali Kigali ng'omusajja eyamutulugunya ekireka ngazze neyebika bulangiti ne bamugjawo ne bamutwala eggoma gye yawonera naye Lukwago nemugaa togendayo nedda bwe bakunyamu tokiriza kunyamu kibalekere nze siriwo emyaka 10 kubanalingenda kuba akasajja akenyondo aikanejjeevu mirundi ejobo genda okwekitawo mu ttako genda osokole ebyakitawo mu nyuma okusijja nedda tuyiike mu luguudo akasajja kati Lukwago yaddayo ate tali mugundi musajja permanent secretary wa ng'ontwala otya mu education me mukomisana wa education yo humiliating ng'abangobye beebamu olwali okuba Lukwago ne bakaleeta Diana kamukinyi tujja kuyiwa abantu mu luguudo Museveni bw'aba takakutte ate ne kagenda emulago ne kabakanga ne nkakwata ku vidiyo tujja kuyiwa abantu mu luguudo tujja kubayiwamu bw'aba tabakutte kubanga basokoozi ekya Museveni alagidde tewaba ne kagenda emulago ne kagamba for us we can supply you on discount bayina eddwaliro lyabwe mwe basokolera kidnap okumanya akasajja ku kabi nnyo olaba ekintu kyabanenateze ekigesi gundi ekibesi abaali bagenze mu gender ministry bakwate abasajja bannannyini kyo bo bakiwambe naye ng'omulimu gwaki kusokolera kuleeta abawala nti bakola babasokola oba akasajja ako oba kajiiji yakazaala mu mukazi ki oba kajiiji wa nationality ki kajiiji oyo omutemu naye dogo Museveni n'abagamba nti mukayoole n'omukono adduka eddogo lye baliko ate sijja basonyiwa nabagamba nti Kasemandwa emala emyaka 9
eba etandise akaliijo kati oli musibe waayo bajja kubanda envunyu mu nnyuma bajja kutambulirako akagaali k'abalema bajja kuba ebigenge mu nnyuma ekigenge ky'emmandwa kibeera mu nnyuma ninga kiba ky'amaanyi anti ennyuma kyeriko wano okwatibwa endabirwamu n'otegeera twagala tukushumiryetingira ng'ennyuma ogiraga munno munno erijoga abantu neyeyita ow'ekitalo neyeyita ki yagwa ku nsi kakati yakwatanga sente zange this man let me take kati yabagamba bannange musasule bannange njagala ziri teyatwala ne 0-10 he took my money njagalako 0-10 njagalako 0 ekyo ndimufuumule mu nnyuma njagala ndimufuumule mu nnyuma obwa pulezidenti bumulemye ensi emutegedde ndi musokozi kubuka omanye emmandwa ekuniisa kubuka ennagisi ate emmandwa eyinza omuniisa mu nnyonyi nasitamanga ndikalubizize nga tategedde nti namala okunyawo nekigenda nibaleka bamugira oyo kyengenda omukola oyo bukyania emyaka 10 ebonyabonya famire yange emyaka 10 kati oba pulezidenti mbukubye nakano tekayinza genda mubaka bwa palamenti tusindikayo ebizindaalo nebakanayiso tekayinza kulinnyayo nvusumi kwayise mwana opozi bajja kafundirizaayo kakati mbayina yes naye kyenkugamba nti olaba abantu bano engeri gye babonyabonyamu abantu nti lukwago kalina nange vugamu kaguza abatemu kalanco nze ababiri abo bajja kuwandikala envunyu mu nnyuma bajja kunyampa evvu mbabuulidde bajja kunyampa evvu nga batudde abantu balowooze nti perfume kyengenda okukola abo ababiri abo nga tebateegudde bukyani ejja ekitegeera akano kakizunza lutwe bagula abatemu bazidde kati omwana wange akakolagizokeye ajiji abaleetera omutego